okuva eyo yonna gye muvudde ne mujja ne mutuziikirako tusanyuse. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo, nzikiriza neddemu ebigambo byange ebimu bye nayogedde eggulo. Njagala nnyo okusaasira abaana ba Kato bano ne muganda wange kati afuuse namwandu. Ndowooza eri bo mukolo guno kati tebakyamanyi we bayimiridde. Tuyinza n'okwerabira ti n'ekyokuba tuli mu kuziika Kato. Naye kyosiga kyokungula. Abantu bano abangi, ab'ebitiibwa bano abangi nga ne protoko erema, bazze wano lwakubanga kino Kato kye yasiga. Nsaba tukubire Katonda engalo ez'amaanyi eyatuwa omusajja ono. Bw'ozikubira wansi oba okubaza jjajjaawo. Nange nkubye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama yeebazibwe. Ate era njagala kwennyamira nnyo olwa pulezidenti afuga mukyala Nabbanja obutalangirira nti Kato afune state funeral kubanga abadde agisaana. Naye Nabbanja era bw'ati, olaba tagobanga DPP. Nze mbaye ngamba DPP fayiro y'omusango gw'amabaati ngisazizaamu. Museveni agenda okudda nga tegukyaliwo. Bwe mwatwala Kato ku National Theatre, mutima gwange ne ŋŋamba kyali tekisaana kumutwala ku palamenti. Naye era mmanyi bwe tunaddamu otuula mu palamenti ennuŋŋamu, kino ekiteeso ekyokungubagira Kato tujja kukireeta nze n'ensereko ono. Palamenti mbongole ne Namuju ne baano bonna be tulabye wano ba Nambooze Yemenyaani ndekaani bali wano bayitirivu, n'olukiiko lwa palamenti lusobola otuula wano olwaleero singa sipiika ajja. Kato ono abadde kyakulabirako kirungi. Naye bulijjo bapayoneya balaba nnyo. Buli w'olibeera nga gw'otandise mu lutalo, gwe tobeerawo okulya ku birungi byalwo. Era ekyo kye kiraga omuntu eyasiga akoze enkyukakyuka ez'amaanyi tawangaala kulya ku birabo bya revolution. Kati ba Kato bano bakyusiza industry eya comedy, eya theatre, eya music. Naye we binaatandikira okubanga bifuna nga bwe mpulidde Kiyaga nga wanjaga wano nga etteeka lya copyright liyise, amazima ga Katonda bano ba Kato bo baliba bagenda dda, naye nga be basimye omuki omusingi. Basabo ne banyabo, abantu balekerawo okulowooza nti ebigambo bya katemba, ebigambo bya comedy, nti bigambo by'abantu byoba ngamba etya ne babissa wansi. Mu nsi ezikuze comedy industry kintu kya muwendo, era n'omuntu okubeera comedian ne ku mikolo nga gino eminene bamwanjula n'ekitiibwa ekinene. Naye buli we tulwana bantu mmwe tuleete etteeka, ate mu bayimbi mwe musibuka abalala ne bagamba ffe tukyali bayimbi bato, bwe munaaleeta etteeka eryo ate ffe tetujja bifunamu. Kakati kizibu nnyo okulwanirira abantu ng'ate be bakusika engoye okuza ki emabega. N'olwekyo basebo ne banyabo abayimbi ne ba artist, mu nsi muno temuliimu muntu yafuna ddembe lye nga limusanze awo n'alyako. Buli bw'ati bwe muba mukyatambula ogenda eggulu mbu munone ssente, ebya copyright mujja kugira mu byerabira.
You cannot have your cake and eat it at the same time. Akabuziko bwe kabaawo n'oyoya ekibumba kyako kaakabuzi okatta. Bw'oba oyagala akabuziko ku ttale eby'ekibumba obikola ki? Ba artist mulina osalawo kiki kye mwagala. Oba mwagala mbuzi yammwe oba mwagala kibumba kyayo. Lwaki muganda okukolerera ebiwagu ng'ate n'enkota yammwe? Olwanira otya ekiwagu ng'ate enkota yonna ki yiyo? Nga mmaliriza kubanga luno si lunaku lwange. Njagala bagamba nti tulabye nnyo Abafrika. Kato ono obadde omugeza ku musajja Shakespeare. Nze era nina kye muwandiikako, nayagadde nze muwandiikeko nsembeyo. Abalala bonna nga bamaze oteekayo mu social media, nze mbere nga nsembayo. Nze ku lwange Kato Lubwama abadde Shakespeare waffe. Naye olaba omuntu ng'akwotinga Shakespeare ng'ate asekerera ani? Mumanyi oluzungu Shakespeare lwe yayogeranga? Era bw'oluleeta wano abaawano baseka. Ng'asobola ogamba the promising of the going, coming from another direction to the end. Abantu ne babuuza mu theatre ne bakuba nnyo enduulu. Naye abaawano baseka busesi mu bannange. Omanyi Kato alina ekigambo kye yayogera mu luzungu kankikootinge wano. Yagamba aba DP baamubuuza nti Kato, aba DP bagenda mu lukiiko, tumuwulire mu luzungu obagamba olukiiko lugende lutya? N'agamba nti the name Democratic Party must sound as it sounds. Abantu ne baseka ne bagamba omusajja ayogedde oluzungu oluki kubanga temumanyi art. Ani ataategeera kye yali agamba? Yali agamba nti DP ng'erinnya lyalyo bwe livuga naye tandika okukola ebijja mu linnya lyaki. Tosobola kweyita Democratic Party ng'ate byokola temuliimu ki. Kakati abawandiisi abatuufu ebyo ebigambo bya Kato bagenda biwandiika bwe bityo. Era abaana abasoma literature ekyo ekigambo Kato kye yayogera, omwana akola literature asobola okiwandiikako ekitabo kiki kiramba. Waliwo n'ekigambo ekirala kye mwebaza okuleeta ate namunyiigira, naye ate oluvannyuma ne mwebaza. Joshua yakwata erinnya Joshua na exposinga education system ya Uganda enfu mu kalango. Ne mu parliament minisita Mulamba yajja n'agamba nze mundeke sinagambako nti ba MP nga bamugamba mufudde abaana baffe ba Joshua. Nga minisita agamba bannange mulekeraawo gamba nti abaana ba UPE ba Joshua. Kati omuntu akwata ekigambo kimu ne kifuuka statement etegeerwa mu ggwanga lyonna nti kitegeeza amakulu malala, oyo mu literature aba ku levo ya waggulu nnyo era mmwe muba temusobola bitegeera. So neebaza Kato Lubwama bulijjo bwe yansanganga nga ŋŋamba Nambooze, mwe mukole nnyo kuba mukolerera future yammwe. Naye nange mundeke neeyagaleko kuba nze ndi mu future yange. Muye abadde ng'ali mu future ye ng'ate ffe tukolerera ki future yaabwe. N'olwekyo kyova olaba abantu bazze wano basanyufu kubanga Kato yatutegekera, yatuteekateeka tusobole okugumira akaseera kano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne banyabo. Kato munange ogenze bubi ng'omusajja tannavaako. Naye bw'otuuka eyo oyinza n'okutugambira abaliyo abakambwe ne bamukola ki? Ne bamusaasira. Beti oyo mwannyinaze
omanyi mukulu wo kizibu okumuga nti tukomaawo kuba ye mukulu wo. Mukkirize bakadde bange ndeete ba former members of parliament bonna abali wano, ng'ate mu bo mwe muli ne president wa Conservative Party Ken Lubwama the man. Kubanga ebyobufuzi bagamba onagwalita oli n'akola ki? Mu kifo kimu waliwo abaavuganyako mu Lubaga South bana bendabyeko wano. Asooka ye John Ken Lubwama the man. Owokubiri ye Honorable Susan Nampijja the woman Lubwama. Owokusatu njogera ku Lubaga emu ye Honorable Aloysius Matovu naye waali omubaka aliko kati. Owokuna ye muganda wange Kato Mungu gwe yajjuludde. Kati bano be babaka abawangala ne Kato abakolako naye Honorable Kasozi, Honorable Kajara, Honorable Kasibante mwenna kasita muli wano mutunule eri eggwanga libalabe. Buli anaakwata omuzindaalo ng'adda kapeti ya green awo nga yeeyanjula ng'ate asibula Kato. Nyabo Namwandu ne bamulekwa. Sebo leader opposition Wekitiibwa Masaya Simpuga, Sebo Minister of Defense Honorable Sempija, ba member ba parliament Banakatemba mwenna amanya gange nze John Ken Lubwama the man. Njagala okwebaza okwenjawulo ba member ba parliament mwebale kujja ku mukolo guno ne mwesa okuziika kuno ekitiibwa. Ekyo nga nkitadde wabbali ndi mwana mu nnyumba ya Kato kubanga befumba eri bwetera endagala be bandetera ekitangaala ku nsi be banzaala.